abaana ab'obwana abaana ab'obulenzi Brenda Miles mumulaba ku byempuliddeko n'ebiŋŋambiddwa ku Brenda Miles banne si biyagayaga byokka byokka si bidagalagala byokka byokka bye bimutuusizza mwene embeera naye kyemuva mumanyi abaana ab'obwana ab'obulenzi siriimu gyali ate aluma ate akuba ku ndiri atatta mukiwulidde mpulidde mbu Brenda Miles mukwano bw'avaamu amasira wansi Brenda Miles ng'ogamba nti kale avaamu eddobo avaamu kale ogundi ekiwoowo ekitali kirungi naye ng'abantu bange ng'oli eyo ng'oli mwana wa buwala oli mukyakaze weemanyi munnange mukwerenga weemanyi mu kutunda ebbuguda fulawa ogitunda ogizza eno ogizza eri ky'oba omanya nti ekirwadde gyekiri ate tewali kisinga okuteeka muntu mu nnyiike nga kubanga wayinako ssente nga n'abantu bakuyita ddooni nga bakuyita ddooni njokyayo bano bagamba magoma malamu gavugira bali bantu magoma malamu gavugira baliwo bano baperegesi banjokyayo abo njokyayo otuuse mu bantu oleze nti olina ssente tewali kisinga kuluma ku nsi kuno nga wali obaddeko ne ssente n'otuuka ng'olinganga masiikini nga wali osuzeeko mu apaatimenti esinga okuba ey'ebbeeyi nga mwopangisa e Kampala naye ng'essaawa yakakati oli nabisaalu bakusuza busuza nga walayi ndowooza n'ezigenda okulya ekyemisana oba nga n'ekyemisana bakuwabuye ng'olinga masikini bannaye kiruma omuntu nga wali obaddeko n'essente ng'omanyi we bayimirira ne weegulira olugoye nga togula bugoyegoye ng'omanyi we bayimirira ne ogula engatto badiya kyekisaasinza okuluma ng'omanyi we bayimirira n'ogamba kati leero njagala kulya nkoko gundi nkoko bweti leero njagala kunywa kino leero njagala kwetolako mu kifo bwekiti ekyebbeeyi nga byonna obimanyi ng'ate wali olinga ebbuguda wali ogirimisizaako ennyonyi n'okomawo e Uganda ng'olina ssente nga ssente ekuyitaba naye ng'essaawa yakakati nga bwe bakugira bwoti ovaako vvu you people abaana ab'obwana abaana ab'obulenzi ono Brenda gwe mulaba abekyakuyiga nnyo gye muli abekyakuyiga nnyo gy'oli tetubagana buli omu alina destiny buli omu agamba nti munnange nze ogwo omulimu sisobola gukola nze nasalawo kutunda bbuguda tetubagana tunda bbugudayo but be careful safeguard yourself gwe mwennyini sooka weeteekeko protection tulabyeko abantu abavudde mu bwamalaya nga si balwadde nga naye mugenda wali ne bamukebera nga si mulwadde ate ng'oyinza okwesanga gwe bakebera ng'oli mulwadde naye nga ye abubaddemu akugamba nze nkikubye emyaka 2 gata si mulwadde kitegeeza yali yeerabirira obulamu bwe ojja okunnerakako naye nsooka kukebeza ensente zo nzaagala naye nsooka kukola ki bw'oba okalina oyambala nti ye banene beerelesoni nene nnyo eri abaana b'obuwala Brenda essaawa yakakati teyeetaaga ssaala yokka wabula yeetaaga n'obujjanjabi yeetaaga omuntu agenda omukumaakuma omugamba Brenda it's okay si gwasoose yeetaaga omuntu agenda omugamba Brenda ojja kuddawo Brenda yeetaaga kati goberera Didi producer Didi
Brenda yeetaaga omuntu nga Katsi, MC Katsi okumubulya nti it's okay, si gwe asoose, kkiriza ove mu denial. The world is so funny. It is so funny. Finding a woman, but oyo no yabadde agukolanga mulimu. She was doing it as a job. Waliwo abawala abali kuno nga mugenda mwebakaabaka n'abasajja. Mwenno nga mubulako kimu nammwe kutukubira kalango wano nti muli bamalaaya abatongole. Naye olw'okuba nga bw'omanyi, you are just here exchanging men. Njawulo ki? Naye yagamba nti yeetunda direct. I don't want to laugh. I don't want to laugh because kuno sikuseka. I'm not laughing, but I feel pity to every woman out there. And I want to ask a question to every young girl out there. How often do you go for checkup with your boyfriend or your man? And who told you that your man sleeps with you only? It is a pity that we no longer have men who choose to be with one wife. It is a pity. Nata narala awulira nga aswala okuba nga abeera n'omukazi omu, awulira nga kyabutiitiizi nnyo okuba nga abeera naawe omukazi omu. And you're out there laughing at Brenda Miles. Abamu ku mmwe bakubuuza musajja ki gw'oli naye. You still walking around. Naawe oli mu basajja ozungira muli ekikubulako kutongoza ati nawe oli malaaya. And you're out there laughing at her. Ne gwe wafunye jjo tomanyi na kumanya ayinza n'okuba yali ex wa Brenda. Kubanga Brenda was sleeping with men baatapostinga nako paka ne leero. So think about it. Bw'aba abalina mu Galilee n'agamba, kantandika okuta omukwomu. Where will you be? Men manipulate you with those sweet words nti gwe amumazisa. Abasajja ne bw'aba teyeebase na mukazi ng'ayagala okumala akimaliriza. It is just manipulation that make you think that you are better than anyone. And you're out here having sex with different men. Banango oli mu kusekerera Brenda Miles. When you're still having sex, ekikubulako kuteekako kapande nti oli malaaya. Very many girls here are selling their bodies online. Hello? And you're laughing. You think oyo omugagga akwebakako bw'onoomala okufuna akawuka mbw'ajja kukusigaza. No. Baddamu ne banoonyaayo ku bato ababazaamu era omusaayi, because possibly they have money ezigenda ne bakyusa omusaayi ne bakuuma ogwe tolina, amala okufuna yo down nga bakwata mulala. My God, we need to pray hard. We need to focus on asking God. Abasajja baffe bakute. Ekintu ky'okulaba omuwala ng'anyeenya nnyo ekiwato
tekitegeeza nti alina kyasinga omukazi omukulu oba alina kyali mu kukola omukazi omukulu kyatakolangako. Eyo manipulation y'abasajja okuhavinga sex nammwe. Abasajja ne bw'oba onyola ekiwato nga gwasinga, very many women abasinga okuzinyisa ebiwato bali singo, tebalina wadde n'agamba. Okay, okwo kwerimba kwe mubeeramu. Simanya nze musajja wabeera nange agamba amala. Banaye omusajja ne waba teebase na mukazi wayagala okumala yekuba akasabbuuni n'amala. Agamba mwakoowa. Oh my God. Ku nsonga y'oyo omwana kuba nze ntera okwogera naye bambi. Nayogerako naye. Bana mawulire bangi bazze bamunoonya, even SB agezaako emirundi mingi nga amunoonya. Naye omwana oyo bambi ekituufu ekimusumbuwa siyinza kugamba nti waliwo akimanyi. Kubanga bw'oyogera naye kisamwa gw'olaba nti ali nnomo. Era kulaga nti embeera gy'ayitamu eri nnomo, naye ekituufu kiri nti yakoowa aba socialite, yakoowa amawulire. Brenda yangamba ekyo kimu, yangamba omuntu ayinza okugamba nti omuntu avuddeyo muyamba alisa abeere wa famire ye. Yangamba ekimu, yangamba SB4 yanyamba era amwebaza nnyo, ne buno obudde amwekweka. Teyafunanga ssente mu interview za SB4, wabula ekyamuyamba nga kye yaŋŋamba nze nga nze kiri ekintu kimu nti no SB4 buli yamukyaza nku live yafunanga abasajja ab'ebbeeyi abamugulanga. Naŋŋamba buno obudde takyetunda, nze gamba bigambo bye namugyamu. Naŋŋamba takyetunda, owulira, wabula ensonga lwaki takyetunda gyawanga issue musumbu agamba ziri family matters, nti alina oba empewo z'ekika ezitamukkiriza kwetunda. Kuba n'agamba abantu bangi babeera ku social media bandipootinga bikina. Brenda n'agamba nze tebandipootinga kuba bali omuntu gwe badipootinze simanya tajja na bintu ze najja n'ebintu byange. N'agamba nze nina ensonga lwaki ndi Nankulabye, kuba right now she's in Nankulabye. N'agamba nina abantu bangi abasobola okukola ki like bensobola okubeera nabo, naye ekyasinga okutya kiri kintu be bantu be bamu abagenda okukeera ku makya nti nyambye Brenda amutunzeemu kamera. Owulira, right now Brenda talina na simu yadde y'amapeesa, era talina simu kosa amufunira. Ne of recent yalina smartphone. Nangamba nze nabeeranga ne smartphone naye nga seetunuzaamu kamera, nakoowa media. Simanyi media kiki yakola mwana oli, naye ye alaga media agikola ki? Yagikoowa. Bannamawulire bangi abazze nga bamunoonya balese n'ennamba zaabwe ez'amasimu. Bonna ababadde bawa okuteesa kwabwe ndaba bafokasinze nnyo ku kintu kya ice oba ebiyagayaga kitegeera. Naye abo abaana abawala balina okuyiga ekintu kimu mu bulamu, nti ekintu ky'oyagala okufuna amangu okitegeera kimaliriza nga kirina omutango gwe kisasula. Tovolabo omubbi akomekereza afudde. In future, but bana abawala abali wano they are focusing on ice. Ice si bwe buzibu. Asobola batunulire oyo omwana life gy'abadde alivinga. Gy'abadde etya. Webale. Akozesa yeera buli omwana amusajja babe baseko because they want money. Oyo omwana ekizibu kyalina not because of ice. Naye okwagala ssente n'okubeera mu bulamu obw'ebbeeyi. Watu bwe yali tannabatuukako. Abaana abawala balina okukitegeera nti ssente fine muzaagala but please muteekeko ekyawakati. Okubalunga obulamu bwammwe. Yes, bo bali kufokasinga ku ice. So many people abantu bakozesa ebiragalalagala, yes, which is not good. Naye kyenyinza okugamba muganda wange, abaana abawala bajja wano ku ddungu beefuula abaakabi, baagala bakole ebyalema bazadde baabwe. Oshagera yarangulire mama ennyumba, yaranzimbire taata ennyumba. Kati wulira obulamu bwo bakyafokasingana ku ice naye n'obulwadde bulwadde busobola omukwata kuba gye buli. Oshegera ate ng'atigamba bulira ekintu kimu baana bawala ojja kuddawo woze nina omukazi wange ali Dubai, nina musajja wange ali Kata, ezo ensi abaana beepiica mugenda kulwala.
Nebisirani byokka bro, nebisirani byokka. Ye mwenyini yavangayo ne yeera nga nagamba ye omulimu gwe ebisirani byaba alina byokka byokka. How many people ababa bakwebaseeko baba na bisirani ki bwebale nnyo naye nowulira abantu bafokasinga simanyi ice obulamu bwammwe temubuvaluinga because mwagala sente. Every man will come and sleep on you because of money. And of which kati oyo muwala isoko mbulire experience y'obulamu bwanyumiddwa bbanga ki mmwe temubuvaluinga because mwagala sente. Every man will come and sleep on you because of money. And of which kati oyo muwala isoko mbulire experience y'obulamu bwanyumiddwa bbanga ki siddene kubanga siddene by the way tawezezza myaka 7 ng'anyumirwa obulamu kati obulamu segeza obulamu bwe yayagala bugenda mukostinga for the rest of her life. kituufu osegera yagala obwamangu ebyo byokusireyinga by the way ebyo byokusireyinga ne badda ku media ne beeraga ne beewuubawuuba n'obubina. It is nothing biri bisavu tebiina kye bibagattako. Nze kyobola abawala abatunulira nentunane abawala story ki kati omwana senga yajja n'agamba kankole wadde nfuna kitono naye azirungazi obulamu bwange weebuli batuuka mu nsi ezo ne batandika okwera nga ab'ekitalo olwokuba abasajja beegwanyiza nasalawo ate mulimu agattemu omulimu omulala bw'agatte akasente mangu kumbe oli kwonoona bulamu bwo. Waliko omusajja e Uganda omusajja akwekuumidde oba ali mu nsi ndala naye akola oli eyo okola bya kisiru mu nkukutu bangi babikola yadde tebali mu kamera bangi babikola just ono yekka gwe balabye naye nga bangi abawala abasinga abali ku ddungu bye bakola tebafa ku bulamu beafa ono kampeeyo 5 oli ampeeyo 1000 oli ampeeyo 15000 agatte mbuguno mwezi amalirize ebizibu byewa guno omwezi mbangu sigenda kukwata ku salale wange blood kwata ku salale wo gwe baleke oyo omwana abawe ekyokuyiga ensosoolo givuga speed nene kati ye oba neyamuwa amagezi nti oba oyagala okusala weight oyesa ice dayindako ice oyo simutegeera ono ice ono wabulijjo ono ava mu mazzi aneka naawe ice ki ice na kika kya dwaga nga bwolaba enjaga nga bwolaba nze bujja mmanyi ice ono no akwata n'amazzi nedda kati oli ekigenerwa ti tekyali kyakozesa ice ng'ebiragalalagala yali kyakozesa ice kusala weight kati alindako oyo ice bamusmokinga bamukolaki bamusmokinga walayi bujjo mpulira ice nga mmanyi nti ono naye omuwala yafuuka addicted ku ice olimba yasala mu mwezi gumu yasala kilo esukka 8 bamusmokinga denja kati oyo mwana gundi si nti depression abantu mwe bakomenters namwe mbadde temukimanyi omuntu waba tomanyi kintu buuza kati namwe bakibayigiriza walayinza ujombulira ice nga mmanyi oyo bamusmokinga olaba nga bwakola shisha ekyokubiri nti bw'ogenderera ennyo abaana abawala basinga okugwa mu mbeera ezo bwe zityo because abaana abawala bayiga nnyo nga bamaze okwejjusa oba okigenderedde nti yali wano e Dubai nga yeetunda n'ava oba abamu baga bamulipootinga naye bamulipootinga abamu bwebagamba abasinga bwebagamba tebamulipootinga mbu abasinga baga bamulipootinga kuba nze namuyitangako nnyo ku Banias abasinga baga bamulipootinga embeera ya Brenda Miles yeraliikiriza embeera ya Brenda Miles yongera okweraliikiriza bw'omutunulako mutuufu ekwasa ennaku otonya n'ezziga n'ogamba nti si y'ono gwe nali mmanyi omuwala yali anyirira bitya bweva ku malaaya abantu gwe baali beegomba nga bwe bamutunulako ne bagamba kale bambi singa nze oyo kale bambi singa ekyo kikazi kyange naye nga malaaya nga bakimanyi atunda buso owulidde kuba yali anyirira Brenda Miles ng'akulaga nti mukozi afunamu mukyakola owulidde
ng'abeera n'eddira muziri ennene naye kati bw'omutunulako n'obuzigo bwe bamukubiramu ebifaananyi ogwamu amaanyi. Owulidde embeera gy'alimu saawa zino eno n'abantu bamutya okumwesembereza, n'abasajja baali bamulya bamutya okumwesembereza, kubanga buli amulaba ayinza olowooza aliko akawuka yalinnya mu kaveera. Nti n'abasajja kati baba bamutya, nti olukulaba naye baba balowooza omulya naawe olabika walinnya mu kaveera dda. Embeera Brenda Miles gy'alivingamu kati. Brother SB4 nga bwe wamukyazanga nga mulamu ng'ashanana, mukyaze nga mulwadde aweeyo sitole ye, kubanga Brenda Miles alabika alina kikyamu. Owulidde bwe buba si bulwadde deni obwongo bwe tebuli ku level. Bw'abanga si mulwadde talina kirwadde kimutamuwaanya, obwongo bwe bwajaminga, kubanga embeera gy'ali musi ono Brenda Miles gwe twalabanga. Bannange ebintu bikyuka, bino bye tubaalabaala ebintu bikyuka bannange. Eno ensi enyuma naye eruma. Brother SB4 Brenda Miles tanaba kuddayo mu kyalo Embalala, tasukka Kakamoocha, tasukka ogundi Kawempe, tasukka Nansana. Munoonye omukyaze mu kazigo ke awe ensonga ziwaneno ku YouTube yo, oba oli awo anaafuna obuyambi ne advice. Owulidde Brother SB4 Brenda Miles n'afa leero bakusalira omusanga abantu ba Bad Black nga boogedde, abantu wano ku TikTok nga boogedde, lwaki tokyaza Brenda Miles Brother SB4 nga bwe wamwagalanga nga mulamu, mwagalenga ne mu mbeera gy'alimu omubeererewo, kubanga osobola Brother SB4 naye embeera ya Brenda Miles mbi nnyo. Owulidde mbi. Omutonzi waffe yasalawo